Amasasi mu kibuga Kampala muganda wange waliwo abatuju abayingidde eggwanga abagamba nti bagenda bamansa amasasi era baagala okulondamu abantu abo abanene betumanyi betubadde twewuliriramu betubadde tulinamu essuubi nga mu bano baagala omukyala Mama Fiina kale kwegamba buli yali akoledde ku mwami Museveni ngenda okutegeeza n'okuwa amawulire amabi weesibe ebbiri ssaawa yonna omusajja akuyita omusajja alaba nga emyaka gimugenzeeko ate tayagala kuleka bujulizi awo wetuli baganda bange tusabire nnyo abantu abo abadde balowooza nti gwe bakolera yali abaagala kumbe yali abasiba akatambaala ku maaso kibuga Kampala nno kino bajja tugamba nti mulimu abayeekera bajja tugamba mulimu abaki bajja kuwaayiriza naye nga bo balina byabwe bayisaawo era nga balina mutima gwabwe gwe bali mu kuggusa baganda bange mikwano gyange embeera bwetyo bweri bw'amasasi mu kibuga Kampala Mama Fiina asattira tetumanyi lwaki abantu bano bakyagenda mu maaso n'okuteeka abantu mu mbeera ey'okutya mu mbeera ey'okubalowooza nti bali be basalawo kiruma nnyo kimalamu amaanyi kitwetera okweraliikirira naye tusuubira nti Katonda atalya nguzi one time ajja tuwulira era ajja tuddiramu era tulina okukkiriza nti eggwanga lyaffe lijja ttambula lijja genda mu maaso era tujja kuba n'ekyenjawulo kye tujja okukola tulabe nga twegattako. Wake up Uganda, this is our right time to wake up and to use one voice. Mu kufa kwe okuva essaawa 6 mpaka ssaawa 11 ze yali ataddewo n'essaawa endala singa waba waliwo ekikola ki ekisigalidde teyabigamba muntu omu teyabigamba abantu babiri teyabigamba abantu basatu munnaffe bw'atuva ku maaso wateekebwawo akakiiko akanakola ku kuziika akakiiko ako nga kaliko famire kaliko ab'ekibiina kaliko abakulembeze akakiiko ako ne kakola liaison ne mu kyalo era ne bateekateeka puroguramu zonna nga bwe zigenda okutambula puroguramu y'ekibiina okusooka okujja ku kibiina yatambula bulungi puroguramu ya parliament ekibiina omubiri gw'omugenzi kyagutuusa bulungi nnyo ku parliament awo wenyini bwenyagala osooka nkubuuze kano nga situnagenda wala akakiiko kali kakitegedde nti Ssegirinya aweereddwa state funeral bye biki sooka understanding nti waliwo akakiiko ate naawe ku state funeral tugenda kujjawo akakiiko ne kateekateeka byonna tuba tuli awo omuntu omu najja nti ye yalina ebidongo byetamanyi gye bivudde n'ekifo n'akiwamba bwe twali tulowooza nti wayinza okuba awagazi naye wakati ne mu kuluŋŋamizibwa famire n'ekibiina kya National Unity Platform because famire kyali kikulu era president wamala okutuuka omuntu eyasooka okwogera yali mwannyina w'omugenzi Ssegirinya eyakonfaminga nti byonna bigende mu maaso kubanga batuukiriza omugenzi kyeyalaama ekyamaanyi g'abantu ebigambo ebyo byayogera mwannyina wa Ssegirinya awangalire Netherlands gwe batandika naye mu mbeera yonna tebyayogerebwa National Unity Platform. Mwannyina Ssegirinya bw'amala okwogera eyaddako okwogera yali muganda wa Ssegirinya abeere Netherlands era yayogera n'akkaatiriza nti Ssegirinya yamugamba omulundi ogutali gumu egitali ebiri egitali esatu nti amwebalizanga Kyagulanyi Robert Ssentamu okumwagala n'okubeera pulezidenti we n'okumusaba nti alwananga paka engule bannayuganda ne bajambala. Ebyo byabadde bigambo bya muganda wa Ssegirinya ng'olumbe
tetunatandika kudiscussinga kintu kyonna. Mpulidde ebigambo bingi nga byogerwa ku muwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu. Mumulanga bwemage muli bakyamu. Omukolo Kyagulanyi Robert Sentamu gwe yabaddeko gwabaddeko abantu wano wammanga, gwabaddeko ababaka ba parliament abasukka 10. aba NRM kuba gwabaddeko NRM ava mu Western Uganda. Erinnya ndirabidde Mukama Katonda, erinnya ndirabidde. Wabaddewo Elijah Okupa ava Soroti. Wabaddewo Babirye Kabanda eyali omubaka w'ekitundu ky'e Masaka wa Democratic Party. Wabaddewo abantu ab'enjawulo era baaweereddwa ekitiibwa. Wabaddewo John Ken Lukyamuzi the man. Wabaddewo ow'ekitiibwa Nuwa Kiyimba nga yabadde akiikiridde Katikkiro wa Buganda. Ampuliriza wano mutegeereewo nnyo. Kitegeeza Katikkiro yabaddeawo. Katikkiro Charles Peter Mayiga obubaka bwe yabutisse ow'ekituuba Nuwa Kiyimba yabadde wali. Ampuliriza. Okay? Wabaddewo ababaka ba parliament mannyonnyodde bameeya b'ebibuga n'ab'enjawulo bonna babadde basiisidde wali nga wali Olumbe. Ampuliriza Olumbe wabaddewo Lord Mayor era yali munnamateeka wa Segirinya Omulodi Elias Lukwago. Okay? Wabaddewo bannamateeka ab'enjawulo ne Caleb Alaka yabaddewo. Yabadde Enekyengulu. Ati kati gwenze kusigira ekifaananyi nga tonna ne Nyamukulu oli eyakulembedde emikolo egy'okusiibula Segirinya Muhammad yabadde district card owa Greater Masaka. Ampuliriza mu Buyisiraamu mu byeddiini mu Buyisiraamu bwogenda nti oli Masaka ne bagamba nti balese district card gwe oba Musiraamu tunula eri linda ebiddako kubanga baba balese Obusiraamu obumanyi obukola ki obusembayo. Era nze bwe nawulidde nti district card ne ngamba alhamdulillah Mukama Segirinya ng'amusiibudde bulungi. Ampuliriza njagala osala omusango ng'osinziira ku byenjogera kubanga osobola okutaputa bwino noddayo ku video ne weetegereza. Eyabadde MC yabadde imaamu wa parliament Honorable Hassan Kirumira yabadde MC. Kakati wandiguwa dani ng'olina imaamu wa parliament nga wa kibiina kyo oba onaaguwani. Eyakubiriza bamaseeka baswahabu okutuula obulungi okubukaala yabadde yakulira akakiiko ka parliament ka Buganda Caucus mu Uganda. Omusiraamu amanyiddwa ava eri mu busiraamu mu ssaza ly'e Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi. Kivumbi yabadde mu byenteekateeka. Kakati mwabadde n'ebikonge. Njagala awuliriza nga tannanenya pulezidenti wa ggwanga nga gwe balondobulayo nabo baŋŋaye nti lwaki Mayiga yagenze awo Katikkiro wa Buganda lwaki yagenze wali. Ekyokubiri wabaddewo okuluŋŋamya okuva mu bamanyi b'eddiini Abayisiraamu. Naawe Omuyisiraamu ali wano osobola okuntangazaamu. Ekisooka maiti ey'omuntu Omuyisiraamu teringa yaffe y'Abakatuliki nti buli ayagala ajja n'ayambusa akalabirwamu n'alaba nazaawo n'alaba akalabirwamu nazaawo. Si nze nkubuulira biri byabadde wali. Bamaseeka bagambye nti maiti teva mu nju bagijjayo nga bagenda kugisaalira kumanyaanya abanjaanya atabanja bagende bawumuza omuntu ku nnyumba ye ey'olubeerera. Kwabadde kuluŋŋamya kw'abamanyi bamanyi. Ate ensonga zabaddewo nga twetaaga okuba thara kuba birimu president wanajja waliwo okuba nga waliwo buli kintu nga kiri box tick. Wabawo tiimu ya protocol emanya ti president akola na decisions nebamanya nti bino wagenda bino bituukiriziddwa okuwerekera Omuyisiraamu biki ebibeerawo. Mu Buyisiraamu maiti teva mu nyumba byonna mubikola bwe mumala okubikola ne muzamba bamaseeka maiti bagireta kugisaalira eswala bagita swalati swalatul janaza
Solat esola y'omufu anti gyogedde solat lijanaza amalawo eddakiika ziwere 10 ziwere 10 mu ddiro teziwera kakati nga batugamba nti ate mu Buganda kino ate kyavudde Mengo wulirizawo nnyo wano maiti tegenda mu masanganzira maiti tebagitwala mu masanganzira maiti tebagitwala muki mu masanganzira kulungamya kuva Mengo bya Buganda kati kubona oyo Muhammad Segirinya musajja Muganda musajja Muisiramu olina okuba ne cultural respect n'ebirala kakati ne tuba ne minzaani eno wateeketeeke ekimala nti bw'omala okumusaalira kuba nawuliddeyo omujega gwe batugamba edda nti ebya swala tabimanyi ng'agamba muba musaalidde swala y'ekitundu gw'osinga district card Allahu akbar ne kati webamuwa baterya Muhammad mwe temulinayo aye ejjako muntu linnya oyo tuli mujjeko tumuwe ddala teri ani yagambye nti bamusalidde eriyo omusajja awo akuba ekifuba n'awatali kakati ne tutuuka ne tugamba oke bannaffe tubayambye tutya bannaffe tukoze ki tubayambye tutya tusobola okubayamba nga tetunagenamu swala janaza ne tubatwalira ku seegi ne bamulabako naga nti omufu tebamulabako olumugamba kuyamba baliwa tiimu eri etegese mu masanganzira Buganda egaye temugenda mu kimula maiti tegenda mu masanganzira tuli challenged kubanga tulina ticking all the cultural and religious boxes the president is going to be in the premise tutunulira ensonga n'abamanyi bino tubijemu kati tugenze ku facts omuganda genda tukuba tochi eri mu masanganzira ebiriyo ng'omukolo guliyo gwa bukatuliki naffe bawaiso Alex Mufumbiro kafera ali ayimba tulijukira fena tulizukira tulizukira mu kitiibwa kya Yesu eky'oluvannyuma fena no tulizukira fena tulizukira oliye Muhammadi ebyo bye byabadde ku side eryenda balese kafero muyimbi w'abakatuliki ali wali akooka emisa egende ate wabadde seka yonna babadde mu misa seka yabaddeyo gwe balonze era bamulonda ku parliament n'agenda akiikirire Katerega owa Jema balina ebimuli eri wabaddeyo n'ebimuli gw'oli musiraamu eri omusiraamu yenna nze nalabira ku gundi wano kuki si kwa biriga omusiraamu nze gwe nakalaba ow'amaanyi nga bya busiraamu ye mama w'obuyisiraamu yakatuvaako gy'oli abalamu Hajati mama w'omulangira walabayo ebimuli naye wabadde ebimuli mubabije musimanyi mu nnimiro y'ewaka nga wabadde ebimuli nze sirabangako bimuli bingi nga byabadde wali mpuga alimu ebimuli buli alegwe tukuba eritoki nga bali mbimuli bali muki mu bimuli yefe eri wagazi bulungi ate wano si wagazi wano wabaddewo abantu emitwalo nga 6 wabaddewo abantu emitwalo nga 6 era ne bwe wandigisitudde gye gyandijuze eri tugenda okuba eri ewagazi nga teri kiriyo okujjako my leader yabaddewo Honorable Mpuga MP wa constituency Nyendo Mukunge Mwami Mpuga yabaddewo MC w'omukolo Mpuga Masayasi yabaddewo kakati ne wabeerawo ne brass band ne Haji Katerega n'abaana be bawambi nga MC Mpuga bwagukwata naita my leader naye gwa Mpuga nagudiza Mpuga namala naita Honorable Nyendo Mukungwe naguwa Mpuga Masayasi kakati nga tetusobola kutwalira muntu omu mukolo nade mpuliriza obubaka bwa Mpuga ng'agamba nti omulambo mwaguwambye anti ye tamanyi nti eri yadde mu masanganzira tayinza kukimanya ne tugaana ababaka ekyokubiri yataddewo embeera ng'okutuuka eno Mbassegirinyo inayita mu bitooke poliisi n'amagye nga gataddewo road block abantu balaze Mpuga omutima naye gw'omanyi nga ogamba abantu nti okiikiriraawo n'otakyazaawo nabagenda kulya mmere gimalawo kuba yagwereddewo ka we ate era bali abafumbi bagambye nti tebabakako ku mufumu baleta mpira abantu batuuse nga balya nnyama yokka ng'emmere enva nnyingi
olinga kifo kyomuwapewa nga akale lyamu ennyama eka wali abaana lyapiraawo. Budget ye yadde ku bya budget kyova olaba mu mukolo gw'abasiraamu yalesemu Katonda munnange eri emmandwa ya Bwanika yamulaze nti enabbi baamu. Yalese kwaya. Yalese kwaya, alese brass band, alese ebintu byonna nga olabira ddala tewabadde kwebuuza. Yagambye nti bangambye ne ssente za kesi yazitaba kweziri. Kubanga tugenza okutunulira budget ya bili negwe omusajja ono baga nti muyivu. Omanyi nti official program bafulumya 2024 January nga 12 kubanga bo ba copy and paste. Yeah, you use the other one of Honorable Babiriga. Use it. That one is okay. Nga bagenda nga bakyusa batekayo amanya waggulu. Abedi Bwanika yagitadde ino. Nti nga negwe bano abantu bano tubakwasa government. Bobi olyoka nojja. Tebayinza kola ekintu kyonna mu butuufu iyo. Somera Bannayuganda bajaga nti waiso asoma kifula nnenge. Munnayuganda alina Twitter agenda ku Twitter handle ya Abedi Bwanika. Mfamfe wa Mairida official ne MC Mpuga Masayas official program barrio of Honorable Segirinya ngina kuzo mwezi 12 January 2024 ate ekiro okitegedde yoyo ate ekiro abaana bamugobya seminti nti yali agirese mbaji ku seminti wanda ngati eno wakadongo omusiraamu byonna muntu omu kati oyinza omuwa omufumu wa muteketeke kakati gwe mbuulira nga Munnayuganda asalanga gwa mazima leero saagadde kuwolereza njagadde mbasigira kifaananyi ng'ogusalanga gwa mazima oba mu Isiraamu twaziza musango kife twabadde waka ate ne maama yabadde naffe maama w'omugenzi amujjanjabye weewaawo yawadde endowooza ye n'endowooza ye we yagiweredde ng'omukolo gutambudde ontegedde bulungi ate nga temuyinza kutambula mayiro namba mu masaŋŋanzira mugenda eri omuntu omu ate abantu bonna mbaleke wano ositule abantu bano bonna ate bagende eddakiika 5 basaalire eri ate obasitule bakomewo baziike kakati ne tutunuulira kyabadde kirimu ne security. How do you move over abantu emitwalo 5 mu ddakiika 5 awatali luguudo awatali space wabadde osobola okufuna stampede era wisdom n'obuvumu bwa president wetaaga kubanga wali awo wabadde abantu emitwalo 6 nga munasitula mutyo olaba n'ogenda omuzika it was a tag of war. Nina kyesina tegera njagala okwebaza aba foot soldier kubanga twabitunuulidde byonna nti okay how do we effect ekyamaama wabanga kyeyandyagadde kuba maama naye omusaasira azadde mwana wa maanyi mwana wa tutumu yabadde source of income maama olina okumusaasira era tuyimirira naye era njagala okwebaza Secretary General kubeera namubuuzizza nampa follow up nti okuva bwe twavuddeyo mu kuziika abadde ayogeraganya ne family ayagala okumanya butya era mu budde obutali bwawala maama ajja kusinkana president twongere okulaba tutya family bwe tutambula wamu kuba Segirinya abadde munnaffe. Nina akantu kenjagala onzigireyo Waiswa wano ondaze nti Mpuuga yabadde in charge eya buli kimu ekyabadde ebya government ebya Museveni government gwe yasindise yabadde akiridde yere yangaembu ati ne government yatunudde ngana anakoma ddyo okutwala ng'obutwazi sente nga teri kijja speaker Anita Amongo bwe babadde bategese ebyo babadde awo babadde mu hoteri nti abantu bawezeewo nti atukyalina babandi n'abajase Kasajjagirwa baganye ku luno bagaya leero mufene tenti zammwe temujja namfe mutekanga mu bintu bweto babagamba mubamba how many minutes they can put on their layer yagana nedda n'abasirikale balemedde mu uniform kubanga bulijjo bagatawo naye gwomanyi okubanga gwe MP my leader naye byonna nga gwobiri gwe MP gwe MC gwe buli kimu put some respect on it ne organization ndowooza ogirabye eno ne bishop yabaddewo okukiikirira ba Christian faith. So omukolo gweno gwe bobo gumakinga kati wabadde oyagala Kyagulanyi atambule alekawo akiikiridde Katikkiro aleke Katikkiro emabega mwabadde mwagala Kyagulanyi atambule aleke abantu kuba kale yego musalidde mwabadde mwagala Kyagulanyi atambule aleke ababaka ba parliament 10 abali wali
mwabadde mwagala Kyagulanyi atambule aleke abantu emitwalo 6 egitudde wali kubanga ye yazze wali bantu na wali mugenzi toyinza kumuvunaana. Okay, bagiyita Pal FM. But of course njagala okwebaza aba foot soldier abalemeseze Kobane eri okutwala maiti y'omugenzi Kyali waffe mu masanganzira. Linda kune kanu kategere bulungi. Babadde bagala kugitwala butwazi babadde bagala kugibba. Kubba ate gwe eri badde gye baziika. Badde bagala gwe omusajja oyo naye agenze biwe byakufuna mudaali kati yalina golodi y'okutegeka okuziika okutaliiko mugenzi. Ogwo yagututte yagulina. Ogwo gwe yatutte baaba ali kumujjako naye aliba musajja. Ebirala ebisigadde ebirala teyabyogedde byaze nabyo bamuwadde bajja kubinyonnyola edda. Naye okwata otyo ogwo omukolo ng'olina leader of opposition wa NUP yefiiriddwa gwe n'omubuusa amaaso n'otegeka n'omuntu gw'oyagala. Anita Amongo parliament si yajjajjaawo sente zino zo spendinga si zammwe nsikire nti wazaalibwa muziina. N'abalabye muleega ebifuba baleeze ebifuba ne babimalayo tebakuba Wayiso mubuliza mu ttaka nti naye bamuziike nga tebanaziika Ssegirinya kati siri ku muzindaalo. Siri ku muzindaalo. Siri mu kwogera. Tewaliwo ebyo byo gwe tebaku naye gwe okere ku makyonzi nze nkola ne president. Zemani nkola ne Kyagulanyi Sentamu. He's the most top guy gwe manyi nze toyinza ku nze assignment gye nasooka okukola ng'akalulu kawedde ng'abantu bayayana ogenda okulayira mu parliament nagenda kusinkana abakulembeze b'amawanga Somaliland nkubuulira delegation gye nasooka okusinkana mwalimu ba former president. So wabadde olukwe lwako kubanti baleze n'abalabye ne ngakambalinde kabalege ne balega ne bamala ebifuba ne balega ne bakanga ne ngati bano bakanga gwe bakanga bamumanyi na bagamba ya weapon ne balega ebifuba ne tumumaza wedde uno wano kati tali kuwuluguma tiri kuwuluguma obati bali kuwuliriza bagiyita Pal FM. Tosobola gwe binesonga teffe bino ebintu it's not about Wayiso osobola omunafuya ng'omuntu. Wayiso tusibule tuvona. Wayiso osobola omunafuya ng'omuntu. Kubanga I'm human being. Naye nze okunafuya olina okunafuya the conviction y'ensonga gye nyimiriddeko. Kakati ogwo emikolo gya Ssegirinya nawe walabye Wayiso wonna. Tejagenze maaso ne leve yawagulu ennyo. Tejatambudde because abantu bali ku nsonga. Abantu gojaloza nti ogenda nafuya Wayiso the individual but Wayiso is standing with the conviction eyo gamba nti tusobola okujjako bannakyemalira. So tokeera eyo gwe ne weereega bica. First of all nze ng'omuntu I made a decision and I'm very comfortable with the decision I made to fight against the dictatorship. Tewaliwo kintu kyonna ate ekirala nze ni mujasi w'ebbadiri. Omujasi w'ebbadiri ne bwakola kyaba soko demokalinze nsibule bagambe ko oli owuluguma. Andi kuwuluguma toli kulaba ndi kuwuluguma. Njagala kutumira ku mukyala wange Edith Katene nti kwagala nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omusoga akoba nti alabirayirira.